boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Bebe kulu ate mulowooza omuwala abadde tamuliiridde ku stage. Bebe kulu bino byajja agamba abaana ab'obuwala kwata wonna w'oyagala, kwata waneeno, kwata waliyo, kwata wonna w'oyagala. Wenkuba omukisa okwata ku Bebe kulu oyinza kwata wa maama. Omuwala abadde amuliiridde ku stage kubanga asoose n'amwambula eppeesa erisooka n'asumulula eppeesa eryokubiri n'asumulula eppeesa eryokusatu oluvannyuma kwegamba ensasa ge ebadde y'amaanyi nnyo bibadde ng'ebyokusaaga. Wenkuba omukisa okwata wonna w'oyagala oyinza kwatawa sobola kwata ku mutima bibeko n'agamba nedda omutima sobola gukwatako ŋŋamba nga nkwadde omukisa okwata wonna w'oyagala oyinza kwatawa nze nsobola okwatawa neeno ko Bebe kulu kale kwatawo mwana muwala nga tasumulula essaati nga tasumulula eppeesa eryokubiri nga tasumulula eppeesa eryokusatu okukakana mwana muwala emikono nga tegiyiseemu abaana b'ennaku zino naggambye mune ya 224 y'abakuku nabo bwekka yammwe abalina omutima emigumu gw'atalina mutima mugumu 224 eyinza okubeera nga oyinza obutagisobola. Akatambi ako kankakuwe nga kaliko bulungi ne sound nawe osobola okulaba ki exactly ekyagenze mu maaso ku stage naye nga sinabeera nga mbikuba nkwebaza gwe yasubscribing edda bambi webali nnyo webali nnyonyinda n'atana kwera nga osubscribinga bamisubscribing ano ku SMX Media tojja kwera nga omisinga updates naddala nga zino. Concert ey'omuzigulawo omwaka guno eno ya Victor Rose nga 14 Valentine's Day ku Kingdom Kampala Love Legend concert gye tugenda okubeera kyokka ate nga ku first match ku Hotel African tugenda beera walidi ya Jasmine mu first born concert bambi tubeereyo sobola okubeera nga tubasupportinga banna-Uganda baffe byonna bye bino. To touch Bebe Cool anywhere you want, would you? If I got an opportunity to touch, If I say you have the right to touch Bebe Cool anywhere you want, would you? truth is, if when I wasn't in the picture, I would want this guy's heart. Can you touch the heart? Buy me food. No, I'm very sure you wouldn't touch the heart. So the trick to your heart is through food. No, I would say if you had an opportunity right now, I know Zwena is not here. If I say you have an opportunity to touch anywhere, anything on Bebe Cool right now, would you choose and touch? I do it through dance because Bebe Cool was my judge in Talent XP. He chose me. I went through because of him. Okay, now I would ask you one more time. Right now you and I are here, and I say, is there anything on Bebe Cool, anything that you'd love to touch? Doesn't play that tune. No music. I'd like to say, is there anything that you would love to touch on Bebe Cool? That Sevo money would be a good girl. Touch the money. Okay. Shmoney, we want the shmoney, you know what I mean?